Rwanda neggwanga erya Burundi n'ategeeza nti singa wabeerawo enteekateeka yonna ey'abasajja Abanyarwanda okulabika nti balumba eggwanga erya Burundi agambye tuli beetegefu bannansi b'eggwanga erya Burundi abagambye tulina neighbor omubi. We have a bad neighbor. N'olwekyo start preparing and don't be afraid. Omukulembeze wa Burundi ali mu kukyajinga bannansi abagambye nti mweteeketeeke tulina omulabe gwe bayita Rwanda kati mweteeketeeke wetuna abagamba nti essaawa nga tukwatira wamu tusaanyiwe omulabe gwe bayita Rwanda. Ndayishimiye bannansi ba Burundi abagambye tulina omulabe omubi gwe bayita Rwanda kakati mweteeketeeke bannansi wembagambira nga mugira temutya kasajja butuneegata tujja kukakuba katufuukidde ekizibu. Jjukira nti munda mu ggwanga lya Congo wali abayeekera bayita ba Red Tabara eno kigamba okuba nti nayo Rwanda yegiteekamu ssente egende etabangula eggwanga erya Burundi. Red Tabara okusinga erwanira mu kitundu ekiyitibwa South Kivu kati ate aba M23 essaawa eno emmundu bagikuba boolekera kitundu ekya South Kivu bagana okwamba ekibuga ekiyitibwa Bukavu. Kati okutya kuli nti Ndayishimiye ne Burundi batya nti singa bano bagenda maaso n'okuba nti bawamba wano kijja kuba kitegeeza nti bafunye direct link n'aba Red Tabara. Rwanda eyinza okukozesa M23 n'ewa Red Tabara ebyokulwanyisa n'egenda erumba e Burundi. Kati Ndayishimiye tali makambugu na Kagame alabudde n'agamba nti bannansi mwebereremu obusajja bwagala kutusaanyaawo naye bwetuli tulolwedde bwe mbagamba nti nga mumanya tugenda kufaafagana ne Rwanda zemu okulabula agambye nti beetegefu nnyo okufaafagana n'eggwanga erya Rwanda. DR Congo Rwanda Burundi gengenda maaso n'okuba nti nkubuulya Kagame agambye saagala kuntiisatiisa zeemu n'agamba saagala kuntiisatiisa tuwulira nti Rwanda bamuteekeko natti agambye nti twabirabadda saagala kuntiisatiisa tuli lwedde bamuteekako natti muzituteekeko tuli lwedde Kagame aboggula. Kakati emikutu egimu egy'amawulire of course social media munda mu ggwanga lya Congo mainstream njikubulidde kankutwale ku social media Congo waliwo ebifaananyi bigenze maaso n'okuleka nti bivuddeyo. Ggwanga lya DRC gaagano ggwanga lya DRC kaakano gano ga social media gava munda mu ggwanga eryo gategeezezza nti Pulezidenti Felix Tshisekedi ebintu si birungi era nti atandise okutya. Waliwo ebifaananyi byebafulumizza tebiri confirmed n'ebifulumiziddwa emikutu egirima pulezidenti egitakwagana pulezidenti bakulaze nti ateekateeka abakulembeze nga bwe babeera singa ebintu bitabuka olwedde aba atandise okuteekateeka. Kati okusinziira ku mawulire ga social media gava munda mu ggwanga lya Congo oluusi bitandikira ku social media ne bimala ne bibeera ebituufu bakutege amawulire gava eno gategeeza nti famire atandise okugifulumya. Tshisekedi mawulire galaga nti atandise okufulumya famire era nti agitwala munda mu ggwanga eriyitibwa lya Belgium. Waliwo ebifaananyi ebikubiddwa bakulaze maama wa Pulezidenti Tshisekedi bamuyita Mamani Marse ye maama wa Pulezidenti amune gakulaze ebifaananyi bya social media bivuddeyo nga atudde mu nnyonyi nga bakulaga nti agenda Belgium nti bafamire members abalala b'okulusegere nabo batuuse dda e Belgium. Tshisekedi agamba ebinaddako binansanga mpese kansooka enfulumye famire okitegeera bayeekera bamugamba nti ekinsasha wooli si wala tusobola okujja. Kaakati agamba waayi kanjirengere omanya abakulembeze bwe batwe bakola ffe ne batuleka basooka fulumya ggwanga. Jjajjuuzi abayeekera bali abatutte Asadi bayongera okulumba ekibuga ekiyitibwa Damascus. Asadi kyeyakola n'agamba famire omukyala n'abaana mugira mufuluma kanjira nfaafaagana nabo ne mugira mufuluma era ne bagenda erasha. Asadi n'asooka asigale ng'aduumira. Kakati munnange byagenda okugira yadduka kipayopayo nga famire yagenze dda bwe kyali ku Asadi ow'e Syria. Kakati nti ekiri e Congo okusinza ku social media emikutu egy'enjawulo bagamba nti atandise ofulumya famire Tshisekedi. Obusajja bamugambye tujja kukima ekinsasha otuwulire.
kakati nti family efuluma mpolampola ebifaananyi nga maama bamutwala Belgium n'abafamily abalala bigenze maaso n'okuba nti bereekenze bakulaga nti ekiyinza okuba nga kiriwo akaseera kano Sekedi kwetegekera mbeera ya kumyumyulamu bibye adduke naye nga akaseera kano tannaba asigadde akyawaga agamba nti bawe mu 23 mulimba